Lema nga bamuvuma mbu alina ogutima ogubi, mbu yeeyisa bubi, alina obujja, mbu nera Lema atambula n'abawala babi, Lema tayagala muntu amu. Video eyo ye yavuddeko emberebeza Carol Nantongo bwe yayimuse okugera Rema Namakula omwana agutugira mu nnyindo mbu bwatyo awo abaana ku internet bamusabula left right and center zoka olakinge team Rema Namakula team Carol Nantongo musembere kumpi obuziva ku kigambibwa imbu Carol bye bamukubatabula amaka ga Kenzo ne Rema kyavula ba Rema yomukubacha yabanyigira imbu wabula abana bali muvuma bamugamba nti Remo inekitima ekibi ine banayigwa katambyako olaba dala Rema ino omutima omubi soko zeke mabega kakati ebya rape nabyo si birungi. Ono yagobeddwa wali ku Next Media oluvanyuma lw'oku disappearinga okumala ebbanga nga takiika ku mulimu. Agava munda mu Next Media bayaniriza Happy Powers nga boli mu kubanga olaba awo wabula nga onagenda ku repressinga rape mama Bindeba mukyala Bindeba mugobe wa Jo lesonga nti abadde okukola kwe akola lero olatakola ne bagamba awanyo wao kati we tuddayo ku Rema Namakula abaana bali musabula soko olabemu. Era Rema bobandoza wakumita ku mukolo baba yagala omuyita omukyalo omuyekka Rema munnange omukyala Carol Nantongo yayimusa okuyimba. Rema yabadde musanyufu ebbanga lyonna kyovula banga bagamba nti omuntu omukyala bw'aba mulungi alina tambula na bibi. Rema Namakula aba musanyufu nnyo nga atambudde ne Evelyn Namulondo ne baani naye bw'afunayo perfect match ye ngo oli ng'alinga alyawo ka presence ye. Rema be bakazi bana bagala okubeera nga mu public wali bekifo watudde ya shininga munange gundi yayimusa okwogera Carol Nantongo. Rema yanyize mbu yeeyisa bubi, alina obujja, mbu nera Lema atambula n'abawala babi, Lema tayagala muntu amusinga ng'ali mu kifo nti tiwamulabye eno mbabitusi yakoze obujja ku Carol Nantongo konze aliriddawe Lema yabaddeyo ne bagamba Wuuno ne bagamba yowedda siruubira iti panengezo wedda manyiro biraiti ngananga luwe chiro yezeko matala wegati. Rema yanyize. Rema kagano okuddamu okusimayiringa kafiringe out of place. Rema be confident Carol Nantongo omusingo obulungi aviva match akusinga figure ne personality. Carol teyiraga Carol muntu w'abantu yakuziba ne Rema olinamu obuyisaiso bulala oli mukazi mulungi fine osinga Carol naye olinamu okweraga olinamu okwewulira ate n'ekirala bane Rema yanyize. Rema yatuuse ekiseera nga katagane nayo okuddamu okwogera. Rema wamanyira biri Namulondo bye bikubeera emabega but your competitors Carol yakuse ngamanyi lubira iti bamusenga chaka chaliwo babitusi kumbo weddono Lema nagudda nda mukazi yemima aninga statue ali wati ataddeko obugalubindi bw'ababanda ali wati aninga robot yakyuka mu katono wati kati nga sikitegeera paka we bambusizza n'entapinga nga muwaayi tusimbule embalasi oba tugira tulindamu abeyo nze abadde abuuza tulinye embalasi tugisimbule oba tulindemu naye nga banga temwebera bannange kugenda ba Hilda accessories bannange omukyalo no bannange alina malida nga ngamba bannange kasuku wategedde ebyaguddewo konze seyimo ki ekiguddewo. Hafi bamututte beyogedde Hafi bamututte n'asiriikirira ne mugamba halo seyimo gy'oli nagenza okuddamu owulira gyendi bannange ne mubuuza oŋŋambye Hafi bamututte ki ekibaddewo tulula ku NBS bali bamwanifeyirinze negabanda nenzijukira ono omusajja waabwe yani Busuulwa Danistan Busuulwa yankubira last month ng'eggwako balamusiza nnyo buli akedde this morning to be here. I had a shoot yesterday till morning n'ekibadde kinkwatako because this is family.
And with family, I don't play around family. I turn up. I've been with the boys for some time. And we connected at a very weird time. There was a time in life, before I met them, there was a time in life, there was a transition. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu career yawe ne muba kuba nnyo. And I personally, I related to that because I also had a transition in my career. Ne munkuba nnyo. So nali eyiwaka nempiranga ekintu kindi ku mutima because nenyambala engatto zaabwe at that time nemanya kye bayitamu. It's not easy. Naye ng'ate neyo bawaka wozaalibwa okula n'ovaawo kwe kukula. Era tosobola kwezimba nakukulaakulana nga tobuddeeko mubakukuza. Ate obulamu buno eringa bus oba train. We have different stops for everybody. Buli omu abaako waakutuusa. Oyo n'avaamu n'omuleka n'ogamba nti oyo agenze n'osanga abalala nabo ne batuuka we baviirako. Katonda bw'ati bw'akola ebintu bye, buli omu abaako waakutuusa. Teguba musango nti oyina wontuusizza. Wenkuleka awo omanye basi weekoze eki? Weekolese. So we connected at that time and we became family till now. I'm so grateful for all your achievements and I keep praying for more and more because you deserve it. Muli bami basabi nnyo and I believe God will never disappoint you. Muli bami bakakamu and keep that. Never change for anybody. Keep being you. And I'm so grateful that we are family. Gabulijo, wetuli. I'll be there with my family to enjoy the show, but I will perform as well.